Moses Kasibante wa Truth and Justice yawangula akalulu akakubibwa 18 omwezi Ogwedde n'obululu omutwalo gumu kasanvu mulonda mu mbiri okuddayo kubeera omubaka wa Lubaga North nga yasinga Betty Kamya yaliwo okuli n'obululu 200 bw'atyo Kasibante yalangirwa ngenda kusomeza 20 omwezi Ogwedde e Lugogo. As the returning officer Kampala, I declare Kasibante Moses, who has garnered the highest number of votes. Kyokka Tindyebwa NRM yakwata ekyokusatu n'obululu omutwalo gumu 1958 yeekubira endulu mu kkooti y'omulamuzi w'eddaala eryokubiri e Mengo ng'ayagala eragira akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kabala obululu. Kyokka okusaba kwa Tindyebwa kwaga butaaka oluvannyuma lw'okulwawo okussaayo omusango obudde bw'okuddamu okubala obululu ne buyitawo era nga ne ssente z'omusingo ogwa kkooti yaguwa mu budde. N'agamba nti ssente zino zaali badde zaasasulibwa ku lunaku olwa Sande ate nga Sande butuufu nga tewali kkooti etuula ate nga tewali ne banka ngebeera nzigule. Tindyebwa era yasigadde simativu n'ategeeza nti agenda mu kkooti enkulu nga yegattiddwako eri esimu ku kadi FDC Vincent Museko okuwakanya obuwanguzi obwa Kasibante. High Court erina obuyinza buli ku kintu kyonna ekyakolebwa mu bukyamu kkooti eza wansi era bannaffe tuli beetegefu okweyongerayo mu High Court. Tindyebwa agamba nti okusinziira ku byalina yafuna obululu 2015 mu 5 yadde nga akulira ebyokulonda mu Kampala Charles Ntege erangirira Kasibante n'obululu omutwalo gumu kasanvu mu 82. DRF forms zange ziraga nti nafuna obululu emitwalo 2 mu 5 mu 5 mu 8 naye kaakati bino bye balangirira biraga nti nafuna obululu omutwalo mu 10 mu 9 mu 5 mu 8. Agamba nti ku bifo 17 bironderwamu akakiiko k'ebyokulonda kalangirira ku 27 era nga ayagala balangirire n'ebifo 10 ebyali bisigaddeyo. Ye Vincent Musoko ategeeza naye simativu wadde yakwata kyakuna era n'ategeeza naye yebalanga muwanguzi era singa kkooti ewaliza akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okubala obululu bwonna baakubalangirira. Bwe babaganya okubala obululu buli muntu yawangula era ffenna tugenda mu palamenti kulayizibwa. Kyokka Kasibante bw'atuukiridwa n'abasekeredde n'ategeeza nti baagala kukola mawulire bafune emirimu mu gavumenti. Okusooka mwami Tindyebwa ndowooza tayawukana nnyo n'abalala abagezaako okweyisa mu neeyisa y'emu. Yajja mu kalulu kano n'alemererwa okwetunda eri abalonzi oba oliawo n'alemererwa n'okwetunda eri ekibiina kye. Kakati kiseera kyasigazaayo okusobola okwetunda gye kiri bye bino by'omulaba mu kkooti byakola kyasobola okukola ku headlines. Abantu bwe batyo balowooleza nnyo mu kyokugamba nti banaabalonda ebifo ba RDC n'ebifo ebirala. Kakati bajja kusinziira ku eyagudde yagwatya okulaba nga bateekawo obuntuntu buno n'agenda mu kkooti banziba eri erinnya nga lyeyongera okutunda eyo kati byolaba nti atuuka n'okugenda mu kkooti naye n'atasasulayo ssente ng'ekigendera si kyakusinga musango. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.